Munnamateeka wa Nuupu George Musisi wali ebulindo Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine ekira ajabadde agenze gye bamukubidde amasasi ayogedde ensonga ebadde tute Kyagulanyi ewuwe era nga ebigambo biri bwe bite bivuddemu okubwa amasasi. Kunga Uganda kunga. DPC yampadde amateeka makakali kankomaawo. Mr. President, sebo nsanyusa okulaba. Webale nnyo kujja. I'm very, very honored and humbled for you to make time and come here. Sebo, bane munyanirize ko president. Ate mugiri njawulo nebaza mayor. Bwe yategedde president ajje ekikubo ekyebinnya n'akiyisaamuko n'agamba jasa. Sebo president Nyabo Honorable Ethel mukwano gwange Sebo Mayor bakansala mwenna bakama bange Mbulizi Sonko Mbulizi Akoraje bakadde bange bana batudde wano bamama bange naye kala bagimanyi lwa myaka ne bali switched on. Banaye bafoot soldier mwenna people power mwebale nnyo. Waliwo abakulu abali wano guno tetwategese mukolo kyekyamazima. Mr. President yaŋŋamba n'ennaku ndooza teziweze 3 n'aŋŋamba njagala nzije nkubuuzeeko n'enfuna ensonga zonna ez'okwekwasa n'aŋŋamba naye ate omukulu bw'abazze tunaakola ki n'aŋŋamba njagala nzije kubuuzeeko just nimugamba nti kakati gwe wojja kirina kulangibwa lwaki mu notisi y'ennaku 3 tulina okufuna ekisaawe ekisinga obunene mu Bulindo. N'aŋŋamba nimugamba wendi wafonda Sebo n'aŋŋamba nedda yita abantu 10 ate ku 10 nimugamba kakati ante 10 tulina okusooka oba abakulembeze kakati ate abasigadde ba famire yange. N'aŋŋamba nti kyekyo naye kakati amagye bwe gaawulidde nti president agenda Bulindo olugambo lwasomoseko ne gakola ki ne gamusookayo. Naye nga waliwo abakulu abali wano nga baganda bange omukulu ono mwami bwangu Mr. Mudakiika Emyoka kuba mmanyi nti tutunabudde. Njagala kwebaza President Kyagulanyi for inspiring a generation. If there is anything else kyolina okwebazaako which you've already achieved is that you've inspired a generation. Ensonga yokka lwaki abantu bano bali wano is because of you. Ate si gwe naye what you stand for and what they think you're going to achieve in this country. Webale nnyo tu-inspiringa. Nze ndi munnamateeka naye ate kakati abantu bampita lawyer wa Nuupu. Oluusi n'abaali ba client abampa akasente ne badduka baga gwe oli mu byabufuzi byokka ku abantu abamu court martial kati gwe tolina budde bwa misango gyaffe. Nali wano nga 30th December 2020 and that I think we will not lose the sort of way. And one 31st. But Eddie Bano, bali bakwatiddwa the day before Kalangala. Ngamumanyi omunaku olusemba mwaka buli mwaba awumuddemu waka nga twetegekera overnight. Naye omwaka ogwo tewali overnight ko waliyo curfew. Kanso Katana n'ankubira n'aŋŋamba nti ba Eddie babasazizza baba tutte Masaka. Naye nze siriwo ndi Bushenyi. Nenfuna all other excuses nemugamba wa military wo nanga wa military naye ali Mbale. Nitunoonye ekyamazima nga tewali muntu mulala ayinza genda. Nangamba wandituuseeko ku poliisi. Ninjivuga okuva wano ssaawa nga 3 ziyankubiriza okumakya paka Masaka ku poliisi. Ndowooza olunaku olwo lwakyusa nnyo even the trajectory of my career. Of course, nali nkoze emisango nali Eddie akimanyi twali tuwadde mujja OTT ku Buganda Road before tuwadde emisango. Naye bwe ngende Masaka, of course babaŋŋaano balaba nayogerako nani Magic Eka bwe bampaako ku ssimu ate ngo waliyo curfew kumanyi ebiseera ebyo nga tukoma saa 12 I think okutambula 22 ate ne tukivuga nenjivuga nenkomawo wayita ennaku 2 ne basimba mu kooti kolo twagenda ne Kanso Katana ali akomyewo ku Monday. Atuuka twali tugenze nga tumanyi nti tujja kudda twagenda na bugoye bumu nga bwenyambadde wano. Kooti ba Eddie bakimanyi yaggwa ssaawa 2 ez'ekiro ate nga teri kutambula.
era amagye gakuba abantu ku kooti abaliwo okwolumujjukira ne tunoonya we tugenda okugula obusaati kuba tukomewo ate twambala n'okusula ne tufunewo okusula ate tuba tuli mu kiro manager John n'agamba naye ate wano bayinza otuyoola tuve ku second floor kahotero kaliko floor nga 7 naga tuve ku second floor tugende ewalala kasita bali abatwale tucekinze ino wano tugende kofe anti batuyoli nga tuli wamu tufune rooms eziddiringana tukube enduulu kubayoolako omubati batwale ffenna era twagenda okera ku matanga John yatudduseeko yasuze ku 7 floor era batufala abantu tenekatanane John tebanditegedde naye lwakinyumya akageraako kubanga nze kakyusa nnyo ebintu bingi kuba since then tubadde mu dduka ng'abasinga bali wano bakimanyi Gaza ono Gaza obaayiwa Gaza nali simumanyi physically nasooka okumanya Gaza nga ndaba mpapula nti Gaza baamuyodde twetulogera nkona Gaza nga nze ndaba linnya Jamshid taliyo Jamshid nga ndaba linnya nti Jamshid baamuyodde tugende mu kooti tugiyeyo Jamshid naye Jamshid simumanyi. That has been the story of our lives. Naye kyetuyinza okubasaba mwenna baganda bange ne bannyinaze abali wano nti ekizibu kye tulina mu Uganda nti obulumi bwa Steven nze tebunkwatako kyekizibu kye tulina ababode bekalakasa abataxi tekibakwatako abamaduka bebaggalawo ababode tekibakwatako kati olwaliro bakwata abantu bagamba naye namwe abapopa muleka tebayinza kukwata ntula kyotakoze kyekamu kyokooza tulina okuyiga omutima ogulumirirwa abalala ate ekirala tulina okuyiga obuteekiiririra n'okulemera ku nsonga yengeri yokka eggwanga lino kitugenda okunywidwa. Mr. President, kwebaziza for inspiring the generation era kikekadde kakati ffenna okulaba nga tukola buli omu busobozi bwe omubuulizi buulira ku kitali kituufu preach against injustice munnamateeka kola kyosobola kubanga teri muntu ayinza kukyusa ggwanga lino bw'omu lijja kukyuka nga buli omu akoze mu busobozi bwe era kyova olaba abamu ku ffe abeesolodde batugamba n'okugamba banno nti nemutya ne mbagamba nti nze ndi safe oba oliawo okusinga naawe kubanga bantu bye tujja mu makomera tebasooka kurepresentinga balala n'olwekyo tulemere ku nsonga. Mr. President, tujja kuyimirira naawe batugamba nti fe ab'amataayi tulidde mu Uganda olukwe naye ate tukyayinayo ab'amataayi abakyali ku nsonga naye bwe kinaatuuka nga ekyali yeetaaga okujjamu tujja Mr. President ndaba meeya wange egijjamu dda bwe tujja gijjamu mbeebaziza nnyo okujja okutuukako wano mu kyalo mwebale okwerekera mukama waffe Mr. President weebale nnyo okujjako wano nzikiriza ate kuba tetulina kadde nte meeya ow'ekitundu kino ajja aveeko atwanirize ajja kwaniriza omubaka ajja twaniriza President ate obugambo. People power! Ndowooza owulidde bulungi ebigambo bya munnamateeka Musisi ng'akubuulira ekibaddewo ekira Pulezidenti adazze just kubakyalira okubalabako okubibaza bintu bya njawulo era n'okulaba nga bongera okugenda mu maaso n'okutaasa n'okudduukirira abo abali mu nkomyo abatalina musango nagumu gwe bazza abasibwa obwereere abalangibwa obwemage okulaba nga tebayimbulwa era n'okwebaza emirimu gy'akoledde ekibiina kya National Platform gwe mukolo gwadazeeko Pulezidenti ogulagwadde gwa kimpowooza ennyonyi ddala naye akugambye nti DPC yamuwadde amateeka amakakali okiwuliddeko ekitegeeza DPC yeetegekedde Pulezidenti Kyagulanyi nti tugenda kukola ki tugenda kumutuusaako obulabe era DPC w'ekira yavunaanyizibwa ku bikolwa ebikoleddwa ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero kuba omuntu abadde mirembe naawe obiraba tewaliwo buzibu mirembe mere gyebaddemu nga batudde tewali mu buzibu namu bwe bakoze tebawadde abantu abadde akuŋŋaanya abantu kwogerako nabo badde mu maka ga kanso era bafulumye batambula mu agaabwe DPC nawe yanga wuli ayagala kumutikkira mayinja wabuli ayagala kumulinnyisa madaala kuba tiagasi n'amasasi byakoze obuvune bwatusiza Pulezidenti Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine
naye bano bonna ebikolwa bino bakola ajja bisasulira oba leero oba nkya oba bagala tebaagala Museveni nabo batali bawo bajja bisasulira bo ng'abantu bayinza obiyita ebyolusaago naye ebintu tebiyinza kuba bya lusaago tebijja kubawoomera bijja kubadda ebyokwagala okutta bannaabwe ebyokwagala okukola effujjo ku bannayuganda talina musango ebyo mukola gino Museveni n'akabinya ku n'abasirikale bo wande mujja kubijjusa mujja kuligulatinga nti kale singa sitwakola Kyagulanyi bwe tuti ne bwe tuti oba singa tuli bwe tuti ne bwe tuti nga mulimu singa ffe katubalinde tubataddeko abiri byonna gye muli Omukama Katonda nsaba kuume tujja kuba tuddamu banywanyi bange mweraba